health status ya Amonge eno esobola okubeera nga yava ku Kalumanywera, yava ku mbeera gye yayisibwamu, embeera gye yayisibwamu nga amaze okuwambibwako ebintu byabika abantu bangi tubalabyeko, n'afiirwa omwana ne bamubikira naye n'ayitirayo naye n'akosebwa. Tubalabyeko oluusi n'akubikira mukyala oba omukyala n'amubikira omwami naye n'akola ki? N'akosebwa. Kati just imagine embeera Amongo gye yayisibwamu okumwambula obulero okumuleka nga buli kimu bakikoze. So kati ate Muhammad Nsereko awo yasukkawoko. Lwawo bintu bingi byazaakola ebicontradictinga ne byakkiririzamu oluusi byalaga abantu w'abantu badde bamumanyidde naye nze Ebron Brian ambassador w'enyumire byonna ne Senga bulijjo tubaneza ku Ebron Media Focus TV wonna wosinze tulaba naye tuze tutemetemu ku stories zaffe ezikoze mulire olunaku. Okay. Ngane tunazigenda ko wala nnyo ina kusaba professor asoka bambulizeko bantu mwero tubambage. Okay. Tugamata CEO Focus ebitiba byompa bigendeze tuli mu kaseera ka mwezi gusembe ya gutuwa nakuzomeza 3 abatana bakubeera nga tukola ku byemisolo so kati batunoonya bubi nnyo tole CEO ati awo twatoseka na tonasobye ulira obyegana gye batadde nga kampuni ziwere emitwalo 3 zajjiddwa ku platform ya URA tebakyabamanyi. Kakati munange situkyenyumiriza nnyo mu ebyo tubigenda mpola kale soba mulize ku balabe baffe bonna abatugoberera ku mikutu gyaffe gino abali ku Ebron Media abali ku Focus TV. Thank you so much munyo okubeera mutulaba ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora nga wakkiriza nosalawo nogamba mikutu gino kujja okujjanga information eyo Westavanga. Yes okola kyamaanyi nnyo ate era nenebaza naako ensusso abagenda mu comment section ne mujja ne mubaako bye muwabulu bayi mubaako bye bwenvuuza mukola kyamaanyi lwa nsonga siffe abasembayo okutegeera era bye twogera ndivunaanyizibwa 100%. Kyobalaba nti bwenjogera manyi nkyenjogera ne bononza okusa ekiro era nja kiddamu kijibwa ku hadith. Esebo so mbaniriza leero mu show yaffe olunaku lwa Yosefu weewaawo abaddawo ku kiro omukulu former Kampala Central Honorable na okuma live na teke ekikangabwa entiisa obunkenke mu bana Uganda former speaker waffe ndasiba bikutuka bloody clot embubi olumbe lumbala embirizi awo lwakesa lwabalanga enkoko ya mutamiivu oluganda siba abala lucha enkoko ya mutamiivu obulamu teri bulungi. I understand nava nakuba omulanga obutakungula mwabe naalemu mulinzi omuntu amalegera zira kumwa gye batamuliza obugongo ng'omwato ng'obwato mugambe tumulese mu parliament. Baali n'abagamba bannange mujjukire speaker ebintu byakoyiba kulya nga mukyali mu ntebe ya speaker singa siye singa osanga temuli mukulembeze. I understand amateeka gayisiza ku lwabwe ebintu ebyo njala obitemetemere mu kuba na Uganda mpola mpola. Okay muna Uganda bonna wosinzira okubeera nga otugoberera okola kyamaanyi nnyo okubeera nga okola ekyo. Ensonga za Muhammad Nsereko tuzitwala slightly lwa nsonga ki nti Muhammad Nsereko oyo y'omu ku bantu bennekakasa eyavaayo na breaking amawulire ga former Lubaga MP nga afudde omulongo Katolubwama era gaali gakiro by the way amawulire ge gaawa kwa live ejo gamba yabadde yakiro sawa zadde nga musanvu mukaaga ezekiro kitegeeza nti titukitwala slightly kati babadde bamanyi Nsereko n'abadde bamugoberera is not that kind of person agenda okuvaayo okuwaawaza amatu. Nina page nyingi zendaba ku mikutu gyaffe gino YouTube, TikTok naye ng'oliyo mukutu gwe gwakubika bubisi abika omuntu nga mulamu. So kati ate Muhammad Nsereko
awo yasukkawoko ewawo bintu bingi byazzaako ebicontradictinga ne byakkiririzamu oluusi byalaga abantu abantu bebadde bamumanyidde naye ekyo nsobola okyesigamako ekigambo kyayogedde nti Kadaga Amongo ayinza okuba tali mu mbeera nnungi. Okusookera ddala tujjukire nti oluvannyuma lw'okubeera nti Amongo ono yasalibwako yenjogera gyenyiza ondowooza kyogeramu okuva olunaku lwe yasalibwako Amongo taddangamu kulabikako mu mawulire or anywhere. Kitegeeza ki nti health wise kisobola okubeera nga tekyamuleka yekka. Abantu bangi tubalabyeko n'afiirwa omwana ne bamubikira naye n'ayitirayo naye n'akosebwa. Tubalabyeko oluusi n'akubikira mukyala oba omukyala ne bamubikira omwami naye n'akola ki n'akosebwa. Kati just imagine embeera Amongo gye yayisibwamu okumwambula obulere okumuleka nga buli kimu bakikoze eki bamukebedde bamukozeeko save ey'amaanyi okutuuka okubeera n'okumuwambako ebimu ku byobugagga bye. Si kintu kitono, si kya bulijjo. Omuntu aliwo ku nsi kuno yenna ayayanira kugatta ku byalina. The reason lwaki tuli wano kugatta ku byetukola ki byetulina. Kati the more someone kajja n'akwata ku mugaati gw'ozze ng'okolerera ebbanga ng'ogattiriza ne gubeera ng'agulinnyamu mentally tosigala kyekimu. Kati ate n'ekirala abantu bangi balina ebirwadde byabwe. Tuyinza oba wano Ebron we tuli naye nga muntu aba n'obulwadde bwe obumuluma muli munda. Kati ate bw'okola ekintu kino eky'ekikangabwa bwe kitu kimuleetera oluusi okubeera nga yeekanga muli mu mubiri oba mu ye. Kati health status ya Amongo eno esobola okubeera nga yava ku kalumanywera, yava ku mbeera gye yayisibwamu, embeera gye yayisibwamu nga amaze okuwambibwako ebintu bye babitutte, ebintu byabadde alafuubani nga byakoledde ebbanga n'alaba nga era nebaza na Mukama nti akyaliwo mulamu. Abantu b'emirimu enafu asobola okubeera nga pressure zakola ki zaalinya ne zimwettira. So okubeera nga akyaliwo nga mulamu twongera okumusabira n'obulamu bwe bubeera nga Mukama ayongere okumuwa obulamu, amukuume, awangaale, asobole okuddaawiriza abantu. Kuba kati ogulaba ssebo mubaka wa Mama Bukedya. So kati bw'aba nga ali mu mbeera gy'alimu ng'ate kyavudde mu muntu ng'oyo former MP Mulamba, kitegeeza there is something we have to pay attention to. Ekyokubiri nsaba abavunaanyizibwa ku medication z'obakulu kati ng'abo bamukoleko lwa nsonga nti ono nga former speaker amateeka galina ebbeetu egamuwa those are privileges zasigaza. So alina okuba nga afuna obujjanjabi obwo. However njagala kiddemu kitujjukize nti bw'obeera olina ekifo ky'olimu ng'olina obukulembeze bwonna bw'olimu, jjukirako ku kaseera nga tokyalina buvunaanyizibwa, tokyalina buyinza bukwata ku ebyo bye walinga olagira obulagizi. Okimanyi bulungi nti essente ze twagamba ezabalirwamu olumosi 3.4 billion ezagenda ku motoka ya sipiika singa ziba ziyambako kuzimba facility, kale okwongerako ku ddwaliro zetulina nga Kiruddu gasobola okubeera nga tufuna Erumba Aga Khan gye tuddukira wali mu Nairobi. Butereevu. Kakati ke kaseera abantu abali mu buyinza oba oli mu buyinza kozesa omukisa ogwo okubaako ebintu byoteekawo nga bisobola okuyamba enkya. Kati Ebuloni bannayuganda ffe kye tukola kiri kimu, kiringa neyibawo okugula akamotoka n'okatega amaggwa n'okatega empiso ekiro eggwa omu n'odduka ewuwa ate akudduse mu ddwaliro. Kakati buli we tubeera mu position twerowozaako nga ffe mu kaseera ako Amongo w'obadde emabega wali ng'oli speaker nga you can access any medical facility oba eddwaliro lyonna lyeri mu nsi muno. Sente nga weeziri, accessibility ng'ogirina, n'obuyinza ng'okola ki? Obulina. Weefumiitirizamuko n'oteebereza nti singa nkeera enkya nga siri mu bino kinaaba kitya. Kati awo wetwerabira nti we only cater for today not tomorrow.
n'abannaffe babaga amateeka bangi bwe gali mu kukwata ne gabanyiga naye ng'ate ggwe waliwo yakusikiriza eyakubeera eyakulimbalimba n'obusente obutono n'olya mu ggwanga ly'olukwe etteeka erigeno nyigiriza munnayuganda by then yali omuntu wa bulijjo kati yegwe ati akivunanyizibwako omuntu wa bulijjo. So bino byonna ebikolebwa mu ggwanga lyattu Uganda byolaba tuleme bitwala slightly wabula kituwa bwisigino nti Mukama oba akuwaddeko ku buyinza because Mukama akozesa oyo akulonda n'akuwa ku buyinza. Obuyinza obwo obukozesa ki? Kiki ky'otaddewo okulaba nga kikuyambako nti oliba ovudde mu buyinza. By the way Katebuloni kankusese bw'obeera ku kyalo wowangalira nga yegwe mugagga omuki ekyobulabe ekisinga naye bw'obeeranga ku kyalo oba obeeranga mu kitundu ng'ogezaako okubaako by'oteekawo nga biyambako abalala community tomanya biyinza okuddira ate either mu baana oba mu bazzukulu. Kaakati igwe ali ku misolo musonyi nyweragazi ya muko okuwa example entuufu gwe ali mu kuvunaanyizibwa okuyingiza eddagala mu ggwanga Uganda novaayo n'okkiriza eddagala eri expired okuyingira mu ggwanga olw'okuba kampuni eryete erina ssente zeekuwadde okutemeddeko. Omanyi ki nti gye liyingira mu ggwanga eno munda eno ligenda kukubibwa mutoowo mwannyoko muwalawo mutabani oba muzaddewo. Kati tuleme kukola bintu nga tutunuulidde kaseera ako koba olimu. Nina akalala ke nalingezaako okuba omuntu ekyokulabirako nti bagenza okugamba kale tukyayagala mmotoka nkadde mu ggwanga olwa ABCD olina yajja ne bamuwaayo kiddiiru akasente ne bakola ki ne bakamutemera era n'ayisaawo by'ayisaawo naye emmotoka ezo obulabe bwe zigenda okuliyetinga tomanya bani abagenda okukola ki lufiiramu. Kano kasembayo nti tulina abasajja nga aba traffic if oli wa traffic okedde ku makya omuntu omulabye avuga katugeze nga taxi ngeeyo taxi gy'avuga erina obuzibu empiira gy'omu maaso gyaggwako oba ogirabyeko ekikyamu etambula zigiza gate n'akusimba 10 n'omuleka n'akola ki n'agenda naye giba butuuka eri kilometers nga 2 kuva gy'obadde munnanga akoonaganye ne Pajero poze emmotoka zibatera okubaamu abanene akoonaganye ne Hilux naye nga gwe ekizibu akoze ki bakwadde 5 nokola ki n'obivaamu. Kakati nkusigira kifaananyi nti tubeera mu bifo naye nga tutunuulira kyaleero kiriwo obudde obwo ng'ebyenkya bye bikola ki bye bimanyi naye bwe tuteerabira nti at the end of the day kitolola bwe kiti nawe nikikola ki nikikuddira. So Triple A nyongera omusaasirako ebyamutuuseeko naye ndowooza ebeera lesson kibe kyakuleyiga eri n'abakulembeze balala nti anything can happen ekimu kisoboka. Osobola otuuka ku makya nga tokyalina buyinza obwo bw'olina nga tokyalagira. Nina omusajja mukulu awo yanyumira ebigambo byayogera biyinza oba ensi teyabiwa nnyo makulu bamuyita Jimmy Akena. Yagamba ebigambo ng'abiweereza direct eri muhoozi namugamba nze gwolaba naliko mu State House naliko First Son nze gwolaba nakeera ku makya nali nkeera ku makya nga simanyi na mafuta ga mmotoka simanyi school fees simanyi okugulayo time nga byonna sibimanyi naye saawa zino nze ndi ku ludda lwa coin olw'eno okategedde message eyo yali indirect nate nga nkulu ng'egamba nti today you are what you are tomorrow tomanyi bikigenda kubaawo. So ebyo nyiza okugamba ndooza ku maama maama Bukeedeya aye tusaba Kigumba agongomale Omukama Katonda amukirizise olumbe lubala embirizi luwone kuba Bukeedeya temwetaaga ne Uganda wamu fena tukyamwetaaga